accountability teyaliwo. Akakundi ke kamu kaludde nga ke kalika ssente mu FDC. Be babadde n'obwa secretary general, Besigye babadde n'accountant, mulaba abantu ababadde ku NEC nga babesigye. Kyovola nti Katonga mwe lwaki temwebuuza nti ekibiina eky'ebyobufuzi ate lwaki kiina office Katonga? Office Katonga eyo yekola enkwe ku kibiina eky'abantu eky'FDC enajja nankumbi. Ate n'ekite ekitava ku ssengejjero Besigye lwaki ta retiringa? Kiringa nk'omuzadde abazadde okufumbiza omwana ne mubeera nga mulingiriza buli nnaku ekigenda mu maaso. Besigye wafuuka muzadde. Ekikubeeza mu nsonga z'abantu abali mu FDC abazzukulu mu FDC kiki? Kyova olaba gwe nattabula. Bannandala baakozesebwa nga balowooza ensonga yemu teribakwatako. Ebyo bye mulowooza nti ssente 7 biliyoni baazituliisa dda teziriyo. Naye ekikulu nti ssente mu iPod eziba mu State House zibadde zijja naye nga ziyitamu abo abanene. Engabana ye yagaanye. Bannayuganda mulekeraawo abantu abo akakundi akalwanagana mukaleke keeyuze. Kye baayagaliza eggwanga ebyobufuzi okwonooneka kati kibatuuseeko mubaleke beeyuze. Mbeera eraga ki? Sebo Musa speaker bw'alagira abeera alagidde. Sebo neyanziza nnyo mukama wange. Zikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu Parliament abantu b'e Nakaseke mbalamusizaako nnyo. Abeekapeeka Semuto Kaasa Ngombe mwebale okukola abakola. Ennaku zino ndi mu kutambula kwetoloola ggwanga n'akakiiko kange aka Park Government. N'olwekyo muba temundabye mumanya nti ndi ku mirimu gya ggwanga nyongera okusaasira Kenya abafiiriddwa naddala ab'e Semuto mwalaba omusuubuzi waffe ow'ebyettaka bulooka gwe baakuba amasasi ne bamutta. N'olwekyo olutalo lw'amaanyi naddala mu Katokolido olw'okutemula abantu b'ettaka. Ate bwe bamala okubatemula ne baleeta ebibooziboozi nti ono yafudde mukazi. Naye nsaba mwetegereze nnyo babbulooka abali omwo mu bitundu omwo naddala abali owned by the state abajja ne basengula abantu baffe n'ekifuba ne bakoona amayumba ne bakola effujjo lyonna kubanga kati abasengula abantu babawagabidde emmundu naddala bali mu Katokolero. N'olwekyo mbasaasideko nnyo ab'e Semuto ne famire ya Luwagga. Njagala kwebaza ab'akakiiko ka trade aka Parliament. Ennaku zino mbadde ndaba nga muwalabanya omukyalo oyo Permanent Secretary Geraldine Sali ku buyaayo obwagala okuyitibwamu okubba ekizimbe kya gavumenti ekya Farmers House. Waliwo omunene ayagala okubba ekizimbe kya gavumenti ekya Farmers House. Yoyo yakola ddiiru nti Ministry ya Trade eve mu kizimbe ekyegenda epangise ku bizimbe by'omunene omu nga bamuwa 8 billions annually. N'olwekyo nkisaba bakama baffe mukulu Museveni kuba kati gwe bano ababbi bantu bo. Ekizimbe kya gavumenti ekya Farmers House abaagala okitwala n'ettaka lya Ministry ya Trade eri enaggulu. Twategedde nti n'ettaka lya museum eriri wano ekitta nti nalyo omunene omu ayagala kulitwala. Ng'era bwe mugabanya ebisaawe byonna n'ettaka lya gavumenti ekyo. Kibasaba nti ab'obukiiko obwa anti-corruption mwongeremu nnyo mu kifo ky'okulwanyisa abantu nga bano ng'oyo omukyala Geraldine Sali. Mubongera amaanyi mutaase property za gavumenti kuba tewali nsonga lwaki ministry epangisa ng'ate erina asset yaayo gye musobola okuddaabiriza. Sebo njagala kusembyayo nsaba kano keero si kubeero si abantu bali mu confusion y'amaanyi keeko akakiiko kendiko nga vice chairperson mu Parliament. Naye nsaba bakulu abali mu gavumenti abantu bali confused tebamanyi kyakukola. Obukiiko bwero si bwaggwako n'obw'abakyala tewaaliwo okulonda. Naye kino muneetegereze naddala mu abatali mu tulo kaali baakagenderere ne tutuuka okulonda president era ne bagamba tewaliiwo ssente. Musirisa okulonda abakyala tekwaliwo, okulonda ero si bagamba tekuliiwo. Naye nga only 59 billion zeetaagisa Parliament esobola okuwa mukyalo oli Pineti 1 something trillions n'oli omukyalo w'ebikajjo 300 something billions. Naye tesobola kwalocatinga only 59 billions okusobola okuteekawo obukiiko. Ate era nekyensaba Speaker Parliament ne babaka bannange kuba mutulaba naddala
ababaka ba parliament program ya feno mugiraba okulonda ero singa kutuuse wabeerewo ennongoosereza si bino ebibaddewo mbu balonda chairman bu chairman n'alonda olukiiko lwe buli muntu buli kifo kyonna ekyakakiiko KRC kirina okulondebwa direct si bino ebibaddewo mbu chairman londa abantu gwe tulonda n'olwekyo ennongoosereza ezo nazo zeetaaga okubanga ziyitibwa amangu kati ebigenda maaso nkwebaza naye eggwanga lyaffe nga Uganda lirina okusoomoozebwa kunene nnyo abasajja abafuga eggwanga lino oyinza okulowooza obukyayi bwe bajja okulisaanyaawo lirina kye lyabakola nze sisobola kunenya FDC entalo ezigenda mu maaso. It is all about a whole country Uganda. Abasajja abafuga Uganda ne mukama waabwe Museveni baakyawa Uganda. Yes, ebyo biri instigated by Mwami Museveni. Tolide sente ze zitambula era taliyagala nsi eno kutereera. Banyaguludde buli kyonna kye banyaguludde. Buli kyane egulo ne gwolaba akoota takyaweza na myaka 5 mu bulamu bwansi naye olaba bba. Bwe bavudde mu kunyagula ne batuga buli gwe baagala okutuga. Bwe bavudde mu kutuga bawamba buli gwe baagala okwamba. Kati effujjo eryo lyonna lyolaba erikolebwa eryo effujjo abo abavubuka ffe tubasaasira ebiviirako n'okuba bannamawulire ng'olaba munnamawulire. Kati munnamawulire okuba waaki? Munnamawulire ze messenger akuteekerawo kiri wali ku ground. Ate abo ababakubye si FDC. Bano abasajja balina enkola yaabwe buli muba n'obutakkanya baleeta biguunizi ne babiteeka mu pate yamwe ne bijja ne bikuba abantu. Ng'era omukulu oli ayogeranga mbiriza byange ssebo kuba wampadde obudde bwange nteese. Mujjukira omusajja oli ayogera nti bayambalanga obutisaati bwa UPC ne batuga abantu ne bakuba emiggo ng'oyinza okulowooza ba UPC. Kati n'eri effujjo abo abakuba bannamawulire si FDC. Nze nga aludde mu politics wano n'endaba ensonga those are state goons. Bubalaba embiranyi yonna eriwo nga babaleeta bagamba mugende mulage nnyo muteekewo okufuumula enfufu mukubebe mukuba muteekewo effujjo lyonna. Naye twagala kusaasira bannaffe aba FDC naye nze sibyewuunya bino ebiriwo kubanga ffe twabiraba nga tugenda mu kulonda akaluka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne tugaba abasajja bano twakkaanyiza tuleete candidate omu ne bafuumuuka ekiro tugenda okulaba emisana nti tuleese owaffe FDC wuno misina kati olutalo oluliwo oluli ku bakulu abo yasaagala buli omu yeekwase mune tewaliwo atazimanyaako ezo sente mwenna mwazimanyako bazimanyako kubanga ffe question eriwo nti lwaki mukireese kati naye kisinza okunsanyusa nti sinnalabayo yeegaana bwino munne gwaleeta. Dr. Besigye bwe yadayogera yagambye sente zonna zimanyako nga tuli mu kalulu nembuuza sente zivudde wa watampa bibuuzo bikakafu kampeni nazesamba saalinyayo zaali zizze okukuba nuupu. Naye mwana wattu Kyagulanyi olyokanga n'ojja mwana wattu twali badde tumaziga mangi. Nze mbalaba wali mu parliament nze tondeetako fujje lino mbu ndi opposition kubanga I know most of the people here in opposition have made opposition mulimu kukola sente kuyiwa bizimbe abavubuka ne babagalira makomera naye ng'olaba bano bannaffe kati ng'oli namulaba omukulu oli nga tebamukubye nine nanka ya tiyagasi nga bamuyiridde bunga bwa mwogo oli yalinga atambuza yajjamu engato n'atambula nenga ono bunga bwa mwogo bamuyiri oga engineer Paul honorable engineer Moria bamuyira bunga bwa mwogo oyo yali tiyagasi n'atambuza kumbe yali n'ekikukunadde n'agamba oba ntambuza ebigere ekikukunaddewo ekiri kakati tubasaba stop fooling Ugandans. It is good nti mwe muvuddeyo mwekka kubaffe twabagamba nti tusaba Allah tusaba Katonda enkuba etonye twabe ku busiisira bwe bwenkanya emyoyo era mufaanananga ne bano bannaddiini Mwami Museveni be yayise n'abagamba mbu alina olukiiko lwabwe lwakyama beno be yalumba luli n'akuba abaana baabwe abala n'abasiba nti bayeekera bannaddiini mwabalabe agenzeeyo n'abalimba mbu bagenze okulaba nga kamera zirubi balinga munnaddiini omu amusaba mbu twebaza ekyengera kya Allah kye yakuwa akuwangaaze nga banne bali mu kubabuzaawo babatemula bawamba ono n'ono gwe batemula bajjako ono ku listi bateekayo kakati n'olwekyo nze siri musanyufu nti FDC bafunye obutakkaanya kubanga nkimanyi mulirwana waffe bw'aba afunye obutakkaanya okuyomba okwo okuliwo tekulina kyekugenda tekuzaamu bantu ssuubi tukimanyi nti mu opposition waliwo bangi abakolera Museveni bangi kyekibatawaanya
anti indiscipline kubanga engabana ye yaleese obuzibu kyogamba semujju anti nkugambye Elias Lukwago mulo irulovulo ulijanze kyenkugambye abasajja bagaye sente zajja tebazeegaana kati lwaki now why can't you ask yourself lwaki bazoogerako kati zo zikyaliwo abazimanyako tebamanyi muwendo bagazaali mmeka zo zikyaliwo kubanga bo bennyini bebagaye sente zajja zikyaliwo nze nsuubira nti olutalo oluliwo siruliwo ku ssente luliwo ngabana ye yabadde yali enkyamu osanga kubanga singa mwali nga it was about patriotism nga mulwana kukyusa bukulembeze temwali actinze hypocritically nemwekyusiza Kyagulanyi ku ssaawa esembayo ffe twabalaba abasinga kumwe era tewaliwo alina moral authority esobola kuyimirirawo kati n'avuma munne nti ye mutuukirivu nnyo kubanga buli omu bamugirawo wali bamuga bwino ku bwino nga tubuuza ndi ate bwino waki mumuleeta kati sente zajja mu 2021 ne mutemaatema nti munyagwa kwata omukira gundi kwata amatu kakati muzze wano mutandika okugamba ente gye twali ali nzibe ng'ate namwe mukimanyi mwe mwali mugitemaatema temwebuuza nti yavuddewa n'olwekyo kakati ffe kye twagala okugamba kubanga whether bwamwalya oba temwalya abantu bo tebaalya kuba Museveni tagenda koma kuba wa sente because as learned nti waliwo bannaffe abafuula opposition omulimu ate akimanyi nti bannaffe abamu bactinga with a lot of hypocrisy olina jja neyeekaabya nga yeeyiridde obuwunga bwa muwogo ngoloza mukubye buwunga bwa tiyagasi kumbe buwunga bwa muwogo ono neyeetambuza ng'atambuza bigere embuno bwali bubi Museveni amulimu ebyo zonna tricks ffe tubadde tuzimanyi however ffe tetwayagala kubataataaganya kubanga twakimanya the days are not normal twamanya nti omusajja ono bwe yakwata eggwanga kati alifuganga makage ayita ono ate olaba bannaddiini bennalabye bagenza wali eri nga bonna baliwe igwe neŋŋamba bano bannaddiini bano be tukyalina mu ggwanga batakyalina nsa byonna byogera obusungu bwo pointi emu gye mpulidde beekyusiza Kyagulanyi ku ssaawa esembayo kibiina kya ddembe okusimbawo candidate wuliriza lwaki sirina busungu sebo mukama wange lwaki sirina busungu nze kye mbasaba tewali ku bo alina kukola accusation and counter accusation ekikulu mwajjayo sente mwazirya gwe walaba ku bitereko ebyo waki gwe whistleblower lwaki ojja kati why now gwe whistleblower lwaki tewagirawo luli nti tulabye kutiya zizi n'emmotoka zisomba munyagwa alabyeko zino nalebye ngoba nalabyewo n'oli agamba mbu baziterekanga wano ne baleeta n'endala why now ffe tukimanyi nti engabana eyabadde embibe buzo naye ffe kye twagala okubagamba stop fooling Ugandans. There are so many innocent Ugandans who are being killed by Museveni's regime daily because of you. There are so many Ugandans who sacrifice a lot because of you. Neme babalaba nti mwe mutunuulira kuzimba mizimbe, kugula mamotoka ga bbeeyi, kujjuza kwa akaunti zammwe ssente nga you are not after change of government. Omanyi Museveni waliwo ekigambo kyayogeranga emabegakaawo ng'agamba mbuno mbu opposition okwera 20 yagabira 20 no shit yagamba 2026 owange weddewo okubange weddewo ne tumugamba you can buy some few individuals yagamba kugula yagange weddewo yes ngeweddewo of course akozesa sente n'okutiisatiisa nze nasooka kumulabira Arua era kyekyampagiza Kyagulanyi nga ndaba obusungu bwakozesa ku Kyagulanyi kuba ojjukira Kyagulanyi baali bazze okumutemulira Arua and maybe n'abaali bali mu plan bebawadde okumutemula nabo bayinza okuba babato obutatuukizamu bwe nalaba obusungu bakozesa ku Kyagulanyi nendaba nabano nendaba okutambula awo walingawo omukazi ngayogerera Kyagulanyi ebigambo biyitirivu nnyo nengati we agreed candidate asinga amaanyi kubanga ffenna kye twetaaga kujjawo olunabe lw'abasajja bano abasaanyawo eggwanga lyaffe abatemula bannansi on daily basis nga balina ne lisiti abawamba bannansi on daily basis ababbye obugagga bw'eggwanga bonna nga bwabwe nga buli bizinensi yonna bagitaddemu oluseke yaabwe abatawa misolo ne baddira bannansi mwe basanga nga bagagga bonna ne babavaza kuba Museveni bwe yajja wano waliwo statement gy'akolera ekapeeka mwe mumpuliriza ab'Nakaseke yagamba nti ebiseera gye bijja ayagala kulaba ng'ennyumba y'abantu bano be yasangawo yali agamba mu Abaganda ng'ogirengerera eri ng'ate yemu ku sisinga obubi
ne mukuba mu ngalo ng'era zino groups endala olwaleero agezezzaako nnyo okulaba nga buli muganda gwe yasanga ne ssente nabo batakutemula obugagga bwo bonna babutwala akasembayo honorable Kiwanda honorable Luttamaguzi siri excited parliament ye 10 wali mu shadow cabinet walina kifo ki mu cabinet nali minister w'ebyettaka ni yakikuwa simanyi nange bandeetera awo ropu ye yandeetera yali FDC ropu FDC yandeeta naye sebo togamba nti ekifo kye bampa kyali kya ssente ekifo obeera wali ne bakusoma ng'era ne kakati bansoma busomi bangamba you are the vice chairperson Park Government naye nze nkweyanza honorable Kiwanda Godfrey tekitegeeza nti luno olutalo oluliwo nti buli muntu ali mu FDC yalya waliwo some good people who are still credible who are for change abatunulye yes abantu bangi mu FDC abatalya abakyanoonya enkyukakyuka weewaawo ng'era bw'omanyi nti n'ebiseera bya Museveni byasinga ze yeeyubula n'akozesa ssente n'akozesa emmundu n'akozesa obuyayeyaye buno bwonna bwe mulaba nti bano tubaguze naye nze siri excited olw'olutalo olugenda maaso because FDC our brothers twetaaga unity okulaba nga tufuna change ye twetaaga nga bano